أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان مهمة ومن كل عين هامة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. Allah tumwebaza oyo nannyini buyinza atukeesereza obudde obwaleero bwe tulimu nga n'ejjo yakitukolera tetumanyi nti oba n'enkya naakitukolera mu ngeri y'emu. Katusooke twebaze kye twalabyeko, gwe walabyeko ye mwana. Alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma maatana wa ilayhi nushur. Tumwebaza Allah atuddiza obulamu oluvannyuma lw'okutujja mu nsi ey'abafu, ate nga tulina obukakafu nti obudde bwonna tusonga mbeere mu maaso ge. Agende yawmaidhin yasduru nnaasu ashtatan liyuraw a'malahum. Olunaku bwe lunaaba lukedde ate atujje gyali baatwebasiza ebbanga tugende mu maaso ge ng'ekitutwalayo liyuraw a'malahum. Twagala kulaba emirimu gye twakola nga tuli ku nsi ku lulwe ne gye twakola nga tuli ku nsi nga si ku lulwe yatubala atya, byatambula bitya. Waliwo gye tukola ku lulwe nga twagala ogifunamu, lwabawo ne gye tukola ng'enniya zaffe teziri yali tugenda kwagala kulaba byatutambulira bitya. Byonna bye twakola bil harakati wa sakanaati, bwe twali tuli mu mirembe gyaffe nga tusirise, bwe twali tuli mu mirembe gyaffe nga tuwuzuuma gye twawuzuumira. Okuwuzuuma kwaffe yakutwala atya? Twawuzuuma bubi oba bulungi? Ye mawe bwe twali nga tusirise nga tulina bye tufumiitiriza yakitwala atya? Yawmaidhin, olunaku olwo lunaaba lukedde yasduru nnaasu. Buli ayitibwa omwana w'omuntu agenda kufubutuka mu kabuli nga konsaani y'enkulu ayagala ku notisi boodi atunule ku boodi ku lubaawo awali erinnya lye arabe bye yakola yabifunamu makisi mmeka. faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah. Bwe kaliba katadde ng'ebintu byamuta, yoyo yakola ebirungi n'ebisinga ebibi. waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Buli bw'olina kye wakola nga kitono kizitowanga empeke y'akalo nga kirungi, ojja kiragibwa era naawe ojja kukyerabirako mwene. Nabwekityo kye wakola nga kibi nga kyenkana empeke y'akalo mu buzito bwakyo nga kirungi oba kibi, ojja kiraba. Ekirungi kiri kusanyusa, ekibi kiri kunyiiza, kubanga okimanyi nti empeera y'ekibi kibi, empeera y'ekirungi kirungi. hal jazaa'u l-ihsan illa l-ihsan. Tolaba nti empeera y'ekirungi balina kusasula kirungi. wa in sharran fa sharr,
bwe biribanga byewakola bibi n'amasasula tulinda okutegeeza obudde wano okimanyi nti bali kusasula kibi muin khairan fa khair innama aljazaau min jinsi amal empeera bw'oba ogirindirira okusinziira ku kika kya mulimu kyokoze bw'obeera nga enkola yo ogiraba ng'ekuyisaawo ojja kuyitawo naawe bw'obanga wano ku nsi oli muntu mukulu okiraba nti kyokoze si kyavunaanyizibwa ojja kutubira okimanyi nti baakulaalikako esswala 5 fi yaumin wa laila kiro n'emisana ekituufu osaddeko 2 kamata tasaalidde ddala akitegedde nti bwe nva wano mu buli ngeri yonna nvuddewo ng'omujeemu embeera y'abajeemu tebannungi obanga ebintu obadde obikwata responsibly mu buvunaanyizibwa kakasa nti embeera y'abagomvu abawulize ebeera nnungi tusaba allah atuteeka awali obuwulize atutaase awali obubuze kyekitulaaja naye mu buli swala ihdina sirata almustaqima tukusaba otuluŋŋamye allah bw'otakibeeramu tetusobola kukiba tuteerewo tuyambe otukwatireko tuleme okuwuguka okuva ku kkubo ettuufu eryo ly'oyagala sirata alladhina an'amta alayhim ekkubo lye tukusaba lye tulaajanira okutambulirako wano ku bulamu bw'ensi lyeryo eryatambulirwako abo bewasiima abagenzi abaayita ku nsi nga tetunnajja we baatambulira we baayita n'obasiima woba otuteeka naffe tuve wano ng'otusiimye nga bo minannabiyiina agamba nga bannabbi baayita ku nsi n'obasiima tutambulize mu buwuufu bwabwe wasiddiqiina abaali ku nsi nga boogera amazima wabasiima era ne bagakolerako tuteeke mu buwuufu bwe bumu washuhada abaawaayo emaali yaabwe n'obulamu bwabwe ne bava ku nsi nga bafudde ku lulwo omusaayi bagwiye ku lulwo tuteeke mu buwuufu bwebwo wasalihiina abalongoofu abaayita wano ku nsi nga bagiyiseeko mu buvunaanyizibwa n'obasiima woba otusimba ekkubo eryo kwoba otuteeka buli muntu akimanyi bulungi nti wewabeerawo ekkubo ebbi n'eddungi ayagala kuyita mu ddungi atuuke mirembe ghairi lmaghdubi alaihim tututeeka ku kkubo ly'abaayita ku nsi ng'obanyiigidde ku nsi kuno kuliko abaayitako amazima gennyini nga wabateekako obusungu bwe olw'empisa zaabwe n'enneeyisa yaabwe eyo si gy'oba otuteeka abo baali bayahudi allah yabanyiigira abamu n'abakola nga n'akyusa n'ebifaananyi byabwe fajaala minhum alqiradata walkhanazira wa abada tagut allah be yanyiigira abantu abaayita ku nsi be yatubuulira babanu isiraila abaali abajeemu okumanya yabanyiigira abamu yabakola mu kifaananyi ky'embizzi n'abajja mu kifaananyi ky'obuntu abalala n'abakola mu kifaananyi ky'enkobe nga bw'atubuulira n'abajja mu bifaananyi by'obuntu eyo nno enkola eyinza obutadda wa abada taguuti abalala n'abavaamu n'abaleka ne basinza lubaale bamaghdubi alayhim basinza lubaale bamaghdubi alayhim bali mu bitabo balagula ayo tututeekayo bamaghdubi alayhim bali mu lubaale basinza katonda nga bwe bamugattako ebirala tututeeka mu kkubo ly'abakubi b'ebitabo tututeeka mu kkubo ly'abasamize wa abada taguuti abantu abatafaayo ku by'okusinza allah bo nga batunuulidde bo bali ku kusinza mpewo eyo tututeekayo lwaki kubanga eyo wagiteekayo obusungu bwo era n'ogaa nti inna shirika la dhulmun azimu nti obusamizi buli az'amaanyi bunene anaayita wano ku nsi nga bw'alika n'abayo eri az'amaanyi ze eri allah tabanja
bantu Allah byakulimira wabanu Israila yagamba abamu nabatonda mu ekifaananyi ky'embizzi ekyenkobe waabada taghut ebyokusinza Allah ne mbasalirayo ddala ne basinza byabuwangwa nga nakyo kikolimo ekyo kyo kikyaliwo ekyenkobe n'enankani ebyo byo byavaawo naye kino abada taghut ne mbasalayo ebyokutegeera Allah ne babivaako ne basigala ku kutegeerera mu bya kinnansi abo nabo baliko obusungu bwo era okumanya bunene nnyo agamba inna Allaha la yaghfiru Allah wera nti sigenda kuttira ku liiso ayushraka bihi alifa nga teenenyeza kuba kitabo gaira kapa kwa mtuulamu ayushraka bihi alifa nga teenenyeza busawuzi simanyi lwaki oli lwenkwogera tereka mtuulamu kuba alaba ekitabo nga busiraamu obusamize bw'abawarabu ayushraka bihi mumwina bwa ensimbi eŋŋanda n'obwamba obuganda n'embugo abawarabu basamirira mu luwarabu era nabbi saa salama agenda okujja okulwanyisa shiriki nga wa luwarabu abasobola omuta baamuta abaagaana omuta yalemerawo kati eddiini y'obusiraamu egenda okujja eno ewaffe nga amawolu gali gagiraki gakyaliwo bwe gajja olwokuba gali mu luwarabu ogaga nti byonna bazze nabyo kati ogwaffe kubaawulirawo nti kino si kyaffe kino kyaffe liyahlika man halaka an bayina afe nga ebintu abitegedde wayahya man hayya an bayina asalaba okuwangaala wangaalire ku bwerufu naye nga ffe tukubuulidde nti ne bwe bibanga biri mu luwarabu abasamize tebasamiranga abawarabu mu luganda basamiranga mu luwarabu era nabbi n'abirwanyisa nga abirwanyisa mu luwarabu naye tebyaggwawo byatolontoka akugoba takutadde tabula kyakusuuza ebimu baabisula ebimu ne biremagana bigenda okujja eno nga bikomyewo abaana bagabizzeemu obuseera ffe tugenda obufuna nabbi byali aggyemu bikoze eki bizzeemu kati fe twafuna obusiraamu nga bulimu bizzeemu kati okwawula bizzeemu tumubajjeko nti kino tekyali kyaffe kyajja kyakomawo obukomi nga bali bakirwanyisizza gwe mulimu gwaffe enjawulo eri wakati waffe nawo shiriki Allah tamwagalira ddala tuwonye ekkubo lyabo abayise ku nsi ne bafa nga batambulidde awali obusungu bwo totuteeka mu kkubo eryo wala ddaalliin totuteeka mu kkubo ly'abaabula mu kifo ky'okusaba Katonda ne basaba omwana Katonda baamunafuya abo baabula bubuzi baanafuya taata ne basoosowaza omwana awamu n'okubeera nti Allah tazaala taata waali mwana waali ala haddi qawlihim iftiradan katugambye nti taata waali n'omwana waali ebintu byonna ne babisaba mwana ate nga bya taata tusaba okutuwa ku kinu ekinu mumanyi kyamuzeeyi naye nga naye waali abatunulidde abalaba nemufuuluka lye mufundise ne mugamba omwana muvubuka tusaba kutuwa ku kinu muvubuka abo waliwo ekyababulako bagwalini waliwo ekyababulako nti baalina kusaba nnyini ki mu kifo ky'okusaba mwana bannanga abaana agamu boogera omwana n'olowooza nti taata yafa nti taata egeyo baamugirako ddala obuyinza okwo kwali kubula bubuzi nyini kakomo yakasabwa omwana talina ekyalina
omwana we bagenza omuzaala ng'ono wali nnyini bintu ate omwana ajja kufa nnyini bintu alime kufa kakati omwana baalifa nga nnyini bintu akyaliwo tugenda kusaba ki kakati ate abamu ne bajja bikitabula nti ate omwana era ye taata totuteeka mu bantu abatabula batyo ebintu nti bye bamu ye mwana era ye taata nti ate omwana ne taata ani asinga munno obukulu tebonna benkana kubula tutweke mu kkubo ly'abantu abaabula ne baddira omwana n'ekitawe nti balina emyaka gigimu omwana nennyina ng'ate omwana yasinga maama w'obukulu ebintu ebirimu okubula okwekiko ekyo nti ani yakola Mariya nti katonda yaani nti ye Yesu ani azaala Yesu nti Mariya kubonna ani mukulu nti mwana ebintu birina okubuuza tuteeka eyo mbiri tubeetaaga okugatta nga bwebitoolako tebikwatagana omwana asinze maama we ate omwana taata takyategeerekeka maama takyawulirwa omwana awambye abantu ne bagenda basaba omwana taata ne bamufiisa taata wali nti lwaki bintu mbisaba mwana nti bonna bebamu basatu bakoze omuta tuteeka mu kugatta katonda takola kombine nga kabalagala nenvuna buwunga simanya butobiki ebintu byo tuteeka wali katonda omugattegatte mbifi tujja kubula amin netugandi ayi Allah naffe imaamu byayogedde yanukula tuli naye simale fatiho julia baadi bavuuza saba Allah atunywereze ku sirata almustaqima ili yatambulirako abaasiimwa so si abeesiimu kuba abeesiimu bakyaliwo olwayinza okugamba ngobya wajjo wonwonwonu namumbadde bazaali ali Masakawa oyo yali mina swalihin baswalihin abetugamba Allah ndutuloddeni katonda abadde ludde waliwose bisaka ng'alina enkuyanja y'abantu tututeeke wa bisaka kubanga agenda kufa tusigalirewo lalaalin abantu bakyalina katonda osima batuzewo mula yasikidde oli yatambuza ensonga oli yafudde tututeeke eyo tutwagalayo katonda oli yennyini atafa tututeeke wa katonda bisaka oba tututeeke wa musika wa bisaka bakatonda abagenda bafa alifatiha nno sebo yekujjako kawawa yenna oyo gwe nominisa buminisa nti amin nga nekyeyogedde tukitege ogamba amiina byeboogedde byo bitegedde omwana kyava akugamba nti nze yemeero nalokoka Yesu yandabikira gyavudde abadde amanyi gyali byo byabadde ayogera omuzadde we abadde abimubuulira gyavudde tabimanyi ne gyalaze wadhalina gyalaze ate bye byokusinga eno gyabadde eno singa atuddeko muzikiti byangu byakutegereka naye gyalaze ate ne bannanyini eno byabasobako anange tuli ku zaka tuli mu surati nisa wano katulabeko agamba ki mukama waffe agambye aya 36 bwetuba tufubutuka tulabe Allah ayagala tuyise tutya mu nsi muno number 1 wa'budu a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa'budu allaha wasaba sirata almustaqima bera muwulize eri Allah
beera muki eri Allah obuwulize kitegeeza ki waabudu kye ibaada nti ibaada kyeki gyemirimu Allah gyayagala okukola gye yasiima tukole waabudu llaha mukole Allah byasiima era nga bwe muba mubikola ku lw'abasiime era mumusabe abikkirize rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim kyalibadde kirungi buli lw'omala okukola omulimu Allah gw'ayagala ozeeko ekigambo ekyo nti rabbana taqabbal minna omulimu gwatusaba okukola nga gw'oyagala tugukole naffe tugukoze naye tukusaba ogukkirize nga mpisa ya jjajjaffe Ibulayimu waman yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsahu yaani ayali esiriwazze n'ayagala okwawukana ku nkola ya muze Ibulayimu okujjako nga yesiriwazza yekka makulu nti Ibulayimu kye yakola kya buvunaanyizibwa buli kye yakola yali ddiini bwe yamala okuzimba Kaaba ne mutabani we yagamba rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim mutugumaze gwatulaalika sikusaala rabbana taqabbal minna sikusiiba rabbana taqabbal minna kyeriva tugambe tumala okusiiba gamba taqabbala Allahu minna wa minkum Allah akkirize bye mukoze naffe bye tukoze olira ddala nga dduweeyo enkulu edda effe tukuze bamaama abo bagamba idi mubarakaatu fazilillahi taala nga bonna kye boogera ne fazili naye tegira ati naye muluganda yakati twogere kino nti ate muli byonna mutamumalawo bimale si kumalawo bimale wabula tuwanyisa buwanyisa idi mubaraka tiidi ekubeereremu baraka tumaze okusiiba taqabbala Allahu minna wa minkum okuva bukya tutandika kulaga buwulize mu Ramadani gye yatandikira mpaka eno gye tugize eki gye tufundikiridde Allah akkirize bye tukoze ne bye mukoze ebyammwe n'ebyaffe akkirize kubanga enkomerero ya buli mulimu gwa ibaada kusaba Allah gukkiriza ate bagukkirizibwa olende oba ogufunyeemu yaga nti waabudu llaha mulage Allah obuwulize nga ategeeza ki nti kyayagala tukole kye tuba tukola kyatayagala tukireke ekigambo ekyo nze olw'okuba nti olulimi lw'abaana lunafuye nnyo waabudu llaha okumusinze Allah ekigambo musinze Allah kikadde kyetaaga kyennyini okukinnyonnyola naye bw'ogamba waabudu llaha nti Allah mumulaga obuwulize kisembeza mangu amakulu eri awuliriza okusinga mu musinze kubanga abantu bategeera ekigambo okusinza nga bakitegeerera mu swala na kusiiba naye okulaga obuwulize kigazi nnyo buli kyayagala tukole riba tulaga obuwulize tugireke kyatayagala tukireke obwenzi riba obubbi awo wonna naawe weeteeka ku minzaani kino wano mba ndaze buwulize oba ndaze bwakyewaggula ayagala kumulaga buwulize ku kyayagala kola ku kyatayagala leka bwe buwulize obujjudde mu kukola ne mu kuleka wala tushiriku bihi shay'an wali atulagidde wanaagaana obuwulize obw'emirundi ebiri mu kutulagira okulaga obuwulize bw'emirimu gy'ayagala wala tushiriku bihi shay'an temubaako akantu konna ke mumugattako nga mukola emirimu mugikole ku lulwe wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddiina bannabbi tebaalagirwa kujja kusomesa abantu okujjako okubategeeza nti mumukolere emirimu nga mugimusengejjedde yekka temuteekamu akakutubba konna bw'oba okikola kikole ku lulwe yekka ojja okusaala nti ye ani guyagala akusasula imaamu talina sente zawa basaaze beera ne feelingi nti nkole omulimu guno nga nnoonya Allah illa btigaa wajhi rabbihi al-a'la wala sawfa yarda
nyonyamu kutuuka kulaga mukama wange buwulize nga nsaala esswala eno sisaala swala lwakuba twazze kuziika abantu bandabe nti nange ewange nsaala ne bwembeera bw'omungi eraliikirira nga bwembeera mbangi saala esswala ng'ogisaala ku lwa Allah siiba ng'osiiba ku lwa Allah bakoko n'okusiba kabagandi nja kusiibirako olwo olina kamalaaya akatali kasiraamu nange kankusiibireko siriwalira muli kati gwosiba ni agenda okukusasula sifirayo kisiibo kya muntu kisiibo kyaffe osiibira enjala ekuluma lwa Allah kusiima ayogambye nti anti laavu eyogeza abantu ebini wali olavinzeeko laavu wala tushiriku bihi shay'an Allah temumugattako akaki ebintu ebisinga obungi Allah byayagala tukole yatwawulizaako embeera zaffe nti omukyala bw'omuwasa oyagala abeere weweka wala tushiriku bihi shay'an toyagala akugatteko kantu konna mu by'okuwasa obuyinza bwa waka ni Allah obuyinza bw'ensi yatumenyera ku bujja tusobole okumanya obwo bwe nga tuyita mu bwaffe shiriki ewaka nga bw'otamwagalawo n'ennyiniisi bw'atamwagala mu nsi ye bw'otamwagala ku mukazi wo akugatteko ne Allah baatayagala kumugattako n'atuterawo n'enkoko ewaka nagandi bano abalaba tebajja kutegeera shiriki kambateerewo seggwange ewaka ibalaga obubenje obuli mu shiriki shiriki tebamusonyiwa ne bwoba munafu ng'enkoko eyazze amaanyi ng'eyawaka nnafu era bajja okubadagana obunzitanzita naye shiriki la ne Allah obusungu bw'alina ku shiriki bwe bwa seggwange ez'okola shiriki ewaka oluusi nze ntunuulira enkoko nkakakokokoko naye nga lye baleese okuva ku buko lyabala naye kano ewaka ne gaga nti wabbayo tojja kubeerawo eitha bakulya oba nze nkulyawo sibunikagaga okulaga obubi bwa shiriki nti titugatta ekirala wa bilwalidaini ihsaana abakadde bammwe mubayise ki ihsaana kubayisa bulungi si buli bw'oyisa obulungi nti oba omwagala Allah teyabagamba laavu yabagamba kubayisa bulungi ate mwe ne mukigatta ne laavu kirala nnyo laavu eri ku bakazi naye ihsaani gye batugamba titubeeyisizaako obubi yadde nga mu laavu tuli ku saidi ziri oba ekintu ekyo olabanga ekyenjawulo ihsaani okuyisa obulungi mwe ne mukifuula laavu Allah bwe yali agiya abasajja yagiteeka ku bakazi zuyina linnaasi hubbu shahwaati min annisa abasajja Allah yabakolera laavu yaabwe eri mu bakazi maama mukazi wo maama wo kaakati Allah olwokitegeera nti ojja kugwa olubege ono engeri laavu yonna gy'ogikkase ku ono yandikwerabiza okutegeera maama yandikwerabiza okutegeera taata ekyo teriyo alina bwonga akiwakanya era olaba okiwakanya ng'omanya otufera wabilwalidaini ihsaan abakadde ababiri bano taata ne maama yadde ofunyeyo gw'oyagala naye njagala bano bayise buki kintu ekyo kitabula ensi eno okutabula ihsaani eno ihsaani siraavu aba mu luzungu babiyita bati asimanyi luzungu laavu nkitegeera naye ihsaani kisitegeera mu luzungu gwasoma ku luzungu gundi fenna twakoma mu primary
abayivuyoga siba mutolugero kakati wabil walidaini ihsan taata ne maama bayise eki so sibaagale okwagala kwa maama ne taata tebatulagira kulagire ko kwa mu butonde naye ono obudde bwonna omukyala omuwalaavu naye nga si alubeerera era yo laavu tebagikulagira kubanga tahsilu lhasil tebayinza kukulagira oledde kyolina wabula owamu n'okuba nti laavu ogirina nga ya mu butonde ey'abakadde bo naye ate okubayisa obulungi mu laavu eyo kikulu si buli akuyinako laavu nti akuyisa buki ate si buli akuyisa obulungi nti alina ki oba kitegedde si kyangu nange nkiresaawo bentyo buli omu akyegayire wabidhil qurba ekigenda okukuwa amakulu kijjeyo bye mbadde njogera wabidhil qurba n'aboolinako omusaayi abooluganda ab'okumpi nabo beetaga kuyisa bulungi akomu okuba nti tobalinako laavu baganda bo Allah bwe yaleeta ihsaani yasooka ateekwa okuyisibwa obulungi asooka mu kwo ani owookubiri muganda wo olinako olusigero olw'omusaayi ow'okumpi naawe buli muganda wo omwagala omwinako laavu naye ate yadde laavu teriiwo naye ihsaani erina okubaawo muyise bulungi ye namba 2 abooluganda olwaleero bali mu kkooti olwakyo bwettaka taata lyeyaleka nejjajja yakuwa ddene ate bwe yakuwa teyakuwa ndagaano ki tulimanyi nti yalikuwa naye kati awamu bwe muva mu kkooti bakulagira omuwa salaamu esalaamu eno ihsaani kyomuyitako nga tomubuuzizza bwafiirwa bwaba nekyesanyu obeera nessanyu bwaba nekyennaku awamu n'okuba nti laavu yamunguba kimanyi ontegese ebya Allah bijja ne bikaluba mu ngeri emuwebenda omusajja kyobulaba bana ihsaani abamanyi okukuba ebigo n'ebikonda abazungu olwokuba ekintu mwakizannye mu mukwano bwe mumala oba oli akukubye wenna otonnya omusaayi mugwe mukafuba ihsaani niye no naafe atabimanyaga nti wallahi nze sikagwamu bajja kati gwa mu kifuba kya muno omukwate mugalo tobali kunkuba ihsaani y'omizannyo naye nga mu buntu obulamu akukubye ekigwa oluggwa abaganda bo bawukanye nga babigwo naye abazungu oli baamala okuba ebikonde omuganda neyanziza ihsaani nuno buva mu kkooti nga mugenda wali nga omugulira ekyayi atya obusiraamu bujja kubalema okusoma teri busungu bwalubeerera nkugambye oluva mu lingi nga mudduka kweyisa kiganda weyisa ekizungu nkyono si mulabe waawe ddakubye mugweko mukafuba omugaye wale kunkuba ihsaani temukwata kigwe kya Buganda bawukanye nga babigwa akubye giraki otambula butambuzi Allah wazira wa bil walidaini ihsan abazadde mbayise bulungi wabizil qurba okuyisa obulungi kuno kwetaagisa n'abo abakulinako kyenakugambye eri mu zaka owa zakaayo ekigikuweesa gundi gw'otalinako oluganda kiki minal ihsaani zakayo okugiwa kimu ku biraga nti weeyisa bulungi mu byenfuna obuteerabira baŋŋanda zo ono seekankata gw'ogiwadde muganda wa mumanyi
era oba ogimpadde nange giwa baganda bange. Simanyi kimanyi okujjako ng'ekika kyewamwe bonna temuli basiraamu. Wakasiramu kaano gaseeke waffe sina bwenji wane ku kyalo wembeera waliwo omwana omuwala yange nti seeka nyina zaka yange nti ye naye ate nze mu famire nze musiraamu aliyo waffe teri basiraamu. Konze kiwe ku kyalo omusiraamu gwe gwolaba oimaamu yaga nti ne baimaamu sibamanyi bayinze n'akasiramuka ng'ayagala kujimba nga nange njeetaasa akaleka egikolaki oba okutegedde tesaagala kunteeka mugwa mu bulago gwe manyira kyojja okwogera kuba olaba ohumukira Allah n'oyabya ennyimbi kakati kino kyo ebinala byebyekubya bikonde buyita ibaada nga njagala yajegabira ayiga okugaba naga mpozi nabeeranga Kyengeraawo ate ng'oluusi nsalirawo konze bayimaamu b'Ekyengeraawo bennyini ate Kyengera Kampala kanadde saagala gigabe Kampala Ekyengera akali bami yengi yakasiramuka nga ate muwala atabamanyi agenda dde giteeka mu mikono gy'abavuga mmotoka ne mugandi bw'eba ekulemeredde ogimpeereza bannaffe bwe bali njogera bannaffe nga kigamba ekyo twakimanya dda nti naffe kitegeeza abantu abawuliriza kyaga nti ab'eŋŋanda bannange ab'eŋŋanda bano wallahi mubalowoozeeko Allah bw'akusitula mu kika kyammwe aba akusitudde ku lw'abanno. Sekanya lyaggwe muwanvu tubuulire ebyekibuga oba okutegedde kubanga abantu bano mu ndaba ey'okumpi tebalina mugaso naye mu ndaba ey'ewala balina omugaso. Mu ngeri ki? bwe tumala okuziika tugamba oba bwe tuba tubika abooluganda abako ab'emikwano ekyo kyamala okuyingira mu nnono za wano musime bagenda kusimawa woogenda okwebaka we bagenda okwebaka era n'abaana bano be balese teri gwe bakwatako okuggyako mmwe. Muganda bammwe abadde Kampala mumaze okumuziika ekiddako baani abavunaanyizibwa ku bigenda mu maaso awo? Abaana b'omuntu ono balazeewa era basomye batya? Ye bwe baba bafudde bagenda kuziikwawa oba okutegedde kati abe oluganda luno kiva mu kigambo kaganda. Tuteeka okuba nga tuli kaganda. Akaganda akasookerwako nnyumba. Abaganda baali bagezi ennyumba beegazi bwefuna lwe lujja. Olujja lwe lugenda lukola omutuba. Omutuba ne gugenda buli lwe bagaziba beewa erinnya. Ennyumba, olujja, omuki, omutuba, essiga, akasolya. Akasolya waggulu Yusufu abasajja Adamu alayhi salaam. Bino byonna bigwa wansi we. Naye bw'ogenda otunuulira abasajja abo engeri gye baasengeka ekintu kyabwe, tunuulira omuti okumutuba oguyita omutuba, tunuulire omuti ogwo omutuba engeri gye gugenda gugaziya amatabi. Yettabi lyonna eriri mu east oba mu north livunaanyizibwa okujja wano ku kikolo. Kene bw'olitambula n'olagawa kati genda otunuulire akakoola kamemba ku muti kakolanga olujja oba kutegedde akatabi kwe okuli akakoola kamemba ku muti kubanga akatabi kaliko empya nnyingi. Akatabi kaliko obukoola bweki ako bakayite batya? Omutuba. Omutuba gutandikira kati awo okubeera omutuba ku katabi ako akaliko obukoola koloki. Kati lino essiga liba ttabi eddene okuli obukoola obuki
baliyita siga nti awo nootandisa okusiga ekika. Kaakati awo gye bava ettabi lino eddene ne lijja libeera ku gutabi ate ogusimbidde ddala ku nduli. ogwo tebaguyita akaki akasolya. Kateesa abasajja najja abeera eri ku tapuluutu eri ono bonna bayimiridde ku tapuluutu bwefa omuti gwonna gujja kkala kalibaye baffe. Ekigambo baffe nti si baffe nti mwami muli wa bisiyaga. Baffe kitegeeza nti ffenna abali waggulu ku muti boolaba tulangajja tuyimiridde ku mukulu oli. Baffe nti ffenna bw'obeerawo weetuli ye baffe ebeera ffe. ng'omanyi baffe mwami bw'aba ffe weetuli bw'ataba tetuliwo. Tajja baasi ebintu okuyisa obulungi ow'Oluganda baasoose mukadde bukyokokye taata ne maama si be bavaamu baganda bo teoyawukana ku baganda bo. Okuyisa obulungi baganda bo tekitegeeza ssente. Tukirabye nga baavu mu bika ate be basinga okuyisa obulungi bannaabwe bababeererawo. Ogenda okuwulira nga bafaayo nnyo abaavu okuyunga oluki okusinga abagagga. Nagenzeeko egi nti obudde babwina. Mukulu wange nno saamusanzeewo naye nasanzeewo balamu bange awo alinanga basatu abaana bantegeera naye osanga naafe ng'abaana ba muganda bwe tebamumanyi lwakuba alina ssente. Neerabira nti tugenda kuziikwa nga tweriraanye nga bukedde. N'abaana bano b'otugyemu olidde genda otunulire bataata baabato si baganda ba kitaawo naye tulaba nti kati mwasaasaanye balinga abatakukwatako. Obusiraamu si bwe kyagala. Obusiraamu bwagala abaana ba kitaawo abato babeere nga bakutegeera. Oba okutegedde ate era mu kunyweza ennyo kyali eri ewaffe eno gye njogerera soogerera Mengo kati njogerera eno mu Hayala Swala. Eno Hayala Swala kyali badde mu kuyunga Oluganda ng'owasa abaana ba kitaabo abato kyongera okunyweza omunnyo mu nva. Okusinga ogenda okuwasa ebweru ate wasa munda. Buli lwewasa munda kyongera okukola ki? Abasajja bali Hayala Swala okuwasa omwana wa kitaawo ate omuto ate kirina engeri ekifundikwa ekiri awo ekyokubiri. Amawanga gali kyobulaba go geewasa. Wakati mu kwewasa mulimu ebirungi ebirimu mulimu n'ebibiiki ebiriki naye mu kimu ku birungi ebirimu bakuuma ebyabwe bakuuma omusaayi gwabwe era bangu bakwetegeera bakuuma olulimi lwabwe ennono zaabwe. Naye kati ojja kusanga nga naafi alina omukyala musebbeyi ojja kusanga musebbeyi omwami munyolo omukazi mulugwala. So singa naafe abadde wangabi gwana erinnya ly'Egganda yiga n'awasa nayiga owulya ekimemmette ekiri awo obeera bakagana totomakuba mwenyinaze gwe obaye ojja kusulawo wano naye goli mwenyinaze kati ate taata anagamba ati anti munno omukoze ne taata luli oyo ayanguwa mangu ti ate mubadde kinti naye nayiga okuva ate gwe naye oyiga ne babittanya mu ngeri ennyimpi. Nayiga byasikidde eri kyekituleetera obuzibu wano okukalubya abasajja okusikira ebyabakazi. Kaakati omulugwala ajje mu maali yange agitwala eri owagundi simulunda kakati fubu tuse wano Jandiru
ye mukazi wako olimba lwakyalira olujjukira kati nkata afudde wansi eni weero w'emmengo kati Kyandiru bamugambye sika ku maali eno otwaleko nga nnamwandu ddala Kyandiru agitwalawo tagenze kati tatutte emaali tefulumye bwenjogera nemaali ng'otegeera nti ezo nte omanyi maali ya Buganda buli lwoyogera bantu bayogera sepiki enkoko kati bwana ebyaffe obwavu njogera emaali kibanja ettaka mukazi balimutemedde ebizimba abitwala mayiro kati Kyandiru ye nnamwandu wa Seeka nti otyo oyo Mulugwala kati Mulugwala agenda gabana ne Kayitesi bati gwe gye wawasa erimu ligenzeewa eggulu eddala lizzeewa Nankani oba okutegedde wadde n'abakazi babiri Kayitesi kati awo byaguwa akati ono muwadde nkata yazze kati agende waba Kyandiru yafudde mba muzeeyi njagala ttaka lyange ishariya yampa agamba kyo omuganda ajje ku ttaka lino batundatunda ettaka abo olumusembeza agenda kulibeeramu agenda kutunda atwesewa ebika ebirala usebo nti wawasa mukazi kittaka anti tuli mu shariya nti kikaluba nnyo abasajja ogenda gye twawasa abakazi abatali babika byaffe okukola ki naye kakati singa nkata alinona wannakalangi eryo kiriri mwaka ekentu jangu osaninga ettaka lya munno tiketawanya bani ettaka lya nakalanzi ani alitutte nti nkata anti yebba giri waka era mama simanyi okibuulira sali ne nassali ettaka lyabwe egundi bammwe erirudda wa ab'enkima abazukulu ba Mugema temulina butaka bwammwe eyo gye buli eyo wa Mugema tolaba nti nassali nessali ettaka lisigadde lyammwe n'amanya naye kaakati nkata gyatwala ettaka lya nassali tolaba olugendo tulaba bwabagamba nti bannange nze siriwo eno nti kantunda ate nga nengula eri ewaffe ng'oyingiza waani ani awo era kati tukyalina eno waffe eno mu ayala swala gikitereerera nti Nalubega ne Lubega bonna bazzukulu ba Nsamba bali ku ttaka lyabwe nibweriweza emyaka 10 kate mukyusa lyaki nga mwenna jajja mwali omu oli Nsamba yaliriko naawe okiraye nga bakitta maama agaye bakitta era kati abantu bangi abatannasiramukira ddala babitubuuza buli lunaku kakati teeka njagala kuwasa era wali omuvubuka gye yakimbuuza mukwano gwafaanana kuwasa naye omuwala gwagenda okuwasa alina ate omuziro gwa maama we noga yarabbi ate omusiraamu mupya tumuyambe omuziro gwa maama gugaana ekiwuka obuwuka abaye kisolo kigaana ogwo omwana ogenda okufumba emmere nti olw'okuba bankima bonna maama wankima nange agenda okuwasa ndi wankima ate ngenda kuwasa maama wange tukyalina endowooza eyo tusomesezza obusiraamu covid yenna nga bantu bali waka emitwe gimirwadde bulwazi omwana wange wansenene afunye ow'ensenene nga nzirawo abasajja bakyalabika onoonya ow'emmamba awo n'omugjawa leka kutta mukisa gwa mwana nti omuziro tulina omuziro gwe gumu gulina buzibu ki mbadde nga nti awo ekinyweredde nga tebanasoma busiraamu obusi abantu tubasomesezza tutyatera nakuwumula nti tumazeeyo tulitayalinga kiki tutasomye wali omwana wa mwenyinazi yali agenda wankima nti ate nebba muwasa wankima abaana banagwe nemuga nti omwana mufumbize va muzannyo
abasajja bakyalabika ng'oza enkima eri ku miti nga ffe tuyeno tulya tudde mu kisolo enkima egenda kumanya nti bano basobezze gye tubonereze kiri kiwuka nseenene tukyagaza kikiri ku byakyo mu mwaka kijja omulundi gumu nankuba bakisiiba ne bakira ne kigenda kati kyetutabangulira omwana alemu okuwasa kabulengane ebyo babikolanga dda nga abasajja batono abantu batono naye kakati essaawa eno ebyo tebikyatukolera abantu kati bawasa basiraamu nga si basiraamu oleeta nkima oleeta nkima jowamwakava mu mbaga omusiraamu mbaga nga temukyakala muzina n'okuzina omusajja mulokole omuwala musiraamu sikiwagibaddemu waliwo ate nga kimwinaako ngeri ng'oleeta enkima ng'oleeta embwa twazisudde eddeeri olaba mwasudde eddiini ate embwa okusuula embwa n'eddiini maama tewawulidde embaga ku kyalo kuno ng'omusajja mulokole ng'omuwala musiraamu tewagiwuliddeko naye nga tete ne miitingi nga tewali agamba mwagikoze ne musona n'essene ne mulya n'emmere temwalidde kati musudde eddiini nga mutusembereza embwa yani bonna beddira mbwa kabulenga n'embwa kyokka kati bawulira bonna baana bambwa asusuwazaaki embwa nga eddiini mwagivuddeko eddiini temwagisudde temubeera ku eddiini waliwo omukwano gwange munene mukuku navo muno alina n'ekifo yampita ku pate ye ndi nkuyita omukazi musiraamu tukuza jjubira muzaddemu abaana bakadde nga nkata ngenda ku ekyo naye singa yali afumbirwa mbwa nambwa muwa n'esepiki n'afumba emmere musodde eddiini muli ku mbwa bona beddira mbuzi mazzi ga kisasi ebintu ebipange eddiini bantu bagisudde bali ku mazzi ga kisasi kasimba bonna bakasimba noli nayogera ngaayina wabezi lukuru bawama munyuze eŋŋanda mwewase okwewasa kimu ku kunyweza eŋŋanda olidde lwaki olekawo omwana wa muganda wo omwana wa kitaawo omuto n'obuuka n'abebbali obodde ensi ezimu ssebo nooba obodde ogenda owase mu kika ekirala ffe kitulina baana ani anaawasa abantu n'abawarabu oba obodde obwo nno bwe buwangwa waliwo munno kyakusinga nogandi awo batusinze nze ogenda okuwasa ewa kitanga omuto n'abe wa kitanga omuto ne bagira ki omwana bamubuukinga muto nti fedda twalinanga bakitaffe ono bazaala n'atuuma Asumaani nga naye atuuma Asumaani ono bw'atuuma Muhammadi nga naye atuuma ki okunyweza abaazaalibwa mwaka gumu ono byazaala ne wange nengira ki akato kyagane ono bw'azaala gundi namale ono n'azaala male ekyo kiba kyekoze kyokka nti abo bawedde kati tubanjani nti gundi asigalinga ne gundi azaala balenzi bereere nti ye ayinamu babusuulwa bamale ngonaganza nazaala bawala bereere wetegedde bannamale bagira ki ngaekintu nga musiba ekintu kyammwe maama okiwulira owebweru ajja mubayiza we omwana bw'oleeta omusajja webweru agamba mutubodde naye kale genda kasi ofulumye twagwagwa wadde bigwagwa walikike olwaleero naafi aleeta swayibu embaga nekola amawulire basajja ne basajja size embaga tetugenzeemu avumirira ekyomuziro ate abasajja beewasa n'abakazi beewasa nalumansi awasizza saafiina mashallah nemawulire ne gatunda obwongo bwezi kyokka owembwa n'embwa bamuvumirira badde bye bituleesedde owembwa obutawasa wambwa kati abaana beewasa busuulwa awasizza kamada si gye tulaga nalumansi awasizza saafiina naye ate owembwa okuwasa owembwa akuba kyendulwe takyafuna
omulembe gwakwasa musajja na musajja, mukazi na mukazi, musiraamu natali musiraamu, gitukutte ate okyoleeta embwa. kale bwe liba zambi kalibeere zambi nga gano. Maama kitegeerekese munnange, gw'otabufuna muwala wo nga wankima nga mu ab'enkima naga agenda kuwasanga omubuulirira nti awonywezezza kintu kyaffe muzzukulu wa Mugema. Kintu kinywere muleke kweraliikirira. Olina omwana ayagala kuwasa ne mukuba n'essimu mulunaya time n'obudde bwaffe, wamma seeka ate omuziro gwa maama. Oli musiraamu mupya ewammwe teriyo ku musiraamu. Ffenna tuli basiraamu temunnasiramuka. Mukyali mu mawuledi, tujjawo mawuledi ng'oletambwa. Nasi tumjawo dduwa ya mwaka kibino ebintu ebirina hadikowo omugumu bye tusiguukulula ng'oleeta bino. Abaana baleke bazaale wadhil kuruba banyweze eŋŋanda. Nti ate kati anaamuyita atya? Asigaze erya maama, asigaze kyekibaleetedde n'obukubula amannya ge mweyita. Oli amuyita nti maama nga maama ddala. Waliwo ensonga emuyita maama naye kakati oyise mukazi wo maama. Ng'osinziira ku ki? Laavu njereere. Naye bw'omuyita maama ng'alina omuziro gwa nnyoko. Yaddeko ng'omubi omwero wamuwasa alina omuziro gwa nnyoko, bw'omuyita maama tolinawo ka percentage 2% kowuliramu ekikuyisa mukazi wo maama nti alina omuziro gwa maama. Naye omuddi omulukwala omuyita maama. Kyekyo tugendamu kuba ate ekyo kya busiraamu. Busiraamu bujja kujja bwokka mu maka gaffe lwa mpaka. Ekyo tetukyayagala kukiddamu nti ate tulina omuziro gumu, ekyo twakimala dda. Omuziro biri binankana ebintu bya biwuka bisolosolo biyinjayinja nti biyite bigaana abaana okugenda gwe bazaale bannaabwe. Waljari junubi waswahibi biljanbi. Waljari isa bulungi mulirwanaawo aljunubi. Waljari dhil kuruba. Tugambye okuyisa obulungi asookerwako bazadde. Ayisibwa obulungi owookubiri kubanga abazadde bazaala abaana bangi. Abaana mweyise bulungi eri bannammwe. Walyataama. Tojja kuwuliramu wano kuyisa obulungi bano bakulu bamutwala. Walyataama njagala nnyo abantu abayise obulungi baani? Mulekwa muyise bulungi. Bw'olaba mutwala mu ssomero eritali lya busiraamu bamuyamba omuweerera, mugjeeyo omuyise bulungi omuteeke mu ddiini yo. Oba kutegedde? Walmasakini, Allah abantu bayagala bamasiikini bano abaagala. Mu Qur'ani muno bayitirivu. Njagala nnyo omuntu ayise obulungi bamasiikini. Lwaki? Okubeera nti bamasiikini abantu bano okusiikini okubeera mu mbeera eyo. Yali enkola yange nga kigezo kyammwe abatali nga ye. Temubeeyisizaako obubi. Mujja kuba mukagudde. Masiikini bw'omulaba mutwale nti kintu kikulu. Mu Qur'ani muno alinamu ekifo. Mwe balina okuyisibwa obulungi grade 1 bazadde, ab'eŋŋanda bamulekwa grade ki ali mu 4th grade 1. Buli waabe masiikini oba olabye mukamaawo. Mu nsi yeeri muyise bulungi. Masiikini muyise bulungi. Mutolere salaamu mukamaawo asiime kubanga oba omuyisiza bulungi eyatuleeta n'amufuula kyali gwe n'akufuula kyoli tewamala kukola application. Nti eyo yayitamu buyise yooli neetagiraagi neyitayitamu. Wabula alina ensonga lwaki ali bwatyo ku sayidi yo. Waljari bilkuruba. Njagala oyise bulungi mulirwanaawo gw'olinako oluganda. Kuruba uno akomyewo
naye kati ate yazimba kumpi naawe mulirwanaawo. Okumuyisa obulungi kuyo okusoose nga si mulirwanaawo kwa musaayi, naye ate kaakati njagala omuyise bulungi ku musaayi ogatteko okuba neiba. Oyo alina hakki ezi olidde, alina hakki y'omusaayi ate alina hakki y'okuba nti ya neiba. Kati oyo olina omuyisa obulungi emirundi egi olidde, olw'okubeera nti akulina mulirwana ali wano kumpi, ate omuyinako oluganda bw'aba abadde ku 3 mwongeremu 2. Bw'ogula ettooke ewuwo kikola amakulu okusalako ekiwago, mulamu wooli. Abaana bwe bajja ewuwo okuzannya toggala geeti. Abaana bano baddeyo ne bakwalitwala bakandi bwe tugenda abakundi okuzannya batuggalira, bwe baba bagenda okujjula emmere batuga mu ddeeyo ekawo. Bano abaana bano bammwe oba okitegedde, era tubasuubira okuwasaŋŋana mu maaso eyo, tubateekateeka waliyo okuwasaŋŋana, basobole okujja okuwasa wano naffe tusobole okuwasa wali. Bwe tuba tukizzaayo eri tenti fekyali bwe tukola tenti emu tetolona na sente za tenti neiba, bw'aba neiba tenti ebeera egi n'ebyogerwa biba bitono. Nakalanzi bwe tumulabye ng'akuze asuumusiddwa, kati agenze ne kalanzi. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar. Nakalanzi ne kalanzi bagenda kuzaala ne katumwa, mashallah mashallah, ekintu kyammwe ne kinywera. Mama okiwulidde bwe kinywedde? Sajja awasizza nassagi bagenda kuzaala ani? Bagenda kuzaala Mugerwa. Naga ndi maama nzaala omwana n'olwalanya, kitange ye Ssali, maama ye Nassali, nze Mugerwa. Nga owulidde kyekimemmette, obuuzi obukutte. Naye kino kye butaddemu amazzi andi jjajja buli omu temugula mwogezi ebintu bita obusiramu ali butugondezza ebyo ne twekalubiza. Naga ndi ate kafuta muganda wakuyinako oluganda abeera neiba. Kiba ki alina haki ya neiba, kuba neiba alina okuyisibwa nkana yume billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, akole ikramu eri mulirwanaawe. Lwaki amukomezzaawo? Jaali mulirwana dhilquruba akasigaddewo nakongerako jaali waluganda ate mulirwana. Ate yasinga muganda we ali ebulemeezi, buli omu ateeka okuba n'essimu ya munne. Kyobula abagaye nti bwe kuba kukola bwenzi ayenze ku bakazi 10 ab'ebweru, yaddeko okusinga ayenze ku mukazi omu nga wamulirwanaawe. Ezzambi ly'oba okoze libadde nnyo. Ono hakki y'omuliraano nkulu nnyo. Abaana ba neiba, naawe kennyini neiba, bannange okumanya obusiraamu bo bujja kutujjako nfumbu tuliko. Kati bw'oba ogudde ku musiba n'okuba enduulu, oba okubira muganda wali e Masaka oba neiba. Neiba omwetaaga akwetaaga. Ekigudde wuwo ekigudde wuwo. Naye ensi bwe yazze abantu ne bajja mu kiraasi, ono mugagga nnyo, ono mwavu nnyo, ono alowooza ono agenda ayagala kulya byange. Ayisibwa obulungi omulala bwe tuliibwako kako. Abantu bedda battanga enkoko n'ebuna ekyalo. Nagamba munne nti ekisa abakazi bano okiraba abakazi edda tebaalyanga nkoko. Enkoko yaliibwanga kyali kintu kikulu mu Buganda enkoko. Naye ng'ate mu nnono za Buganda omusajja teyalyanga nkoko muntu omu. Bwe batebeeza nti abakazi bwe banaagirya ate naye batajja kulya.
kakati enkoko eno bwe yattibwanga mu nnono za wano enkoko ebadde etakulira ewuwo newange oba kisekedde kakati wettibwa ono aweerezaako muki eddogo lyaliroza terinajja nemumansa ono ng'aweerezaako munne noono aba akimanyi nti ono nategeera nenkoko yaffe bagize eki omusajja enkoko mbadde yange nakagijja wate naye nagijjeewo ng'enkoko yammwe mwenna wankoze bubi kuba kati nze sinafuna enkoko yene yabadde ekola eno nekola n'eri ate kati gyetwalidde eggoni naye bagitwalidde nabadde n'abagenyi olwo omu ku babiri asonda nkoko ekomewo ezazise zino na zino era twalabanga abaana abato nga basitula enkoko nga bagitwala bukolokolo ewagundi nga bagisibye n'ekyayi nemala okufuna oluli olulungi ne bagikomyawo naye kati bwe bagireeta ewuwo tosiika nsiike n'opalapalanya nti yabuze si mulembe yaleeta butto yaleeta ebuzibu kasita abakazi batandise zirya ne lubalagala yamala nesulibwamu n'ennaku 3 nemala okufuna amagi n'amagi gennyini gebiikidde wano babagizaayo baddayo nago ate bagoberawo bano bana tuli mulembe omuzito gutaguse n'agamba omuliraano ogwokubiri gwenjagala oyise obulungi waljari ljunubi mulirwana atakulinaako luganda oweewala akuli janib bw'ogattagatta akasaayi lwaki yasooka omuliraano ogulino oluganda abasajja bali bwe babanga bazimba n'abaana ab'engulu bakikola baganda baffe bano ab'esaidi zeeno oyinza okusanga nga jjajja yazimbaawo n'abaana ne bamwetooloola oba kutegedde n'emmere ekyemisana balira wamu ne banyweza oluganda guto bulaba oluganda lw'engulu eyo si lwe lwawano olwaffe bali kimu ngati lwaki tebeewasa onazimbe wano onazimbe wali onazisadde omwana kweri kusanga bali bumu bwe bati obusiisira bwabwe bwetoolodde muzeeyi bwafa nga balonda mu munnaabwe omuzeeyi omulala bali strong naye kakati naafi muganda wange ali kabula soke nze ndi mityana muganda waffe omulala ali mbalala omulala ali bulemenzi tulyegatta tutya gyoyagala obbalambula obanga asiba omugugu ogenda mu hijja aba muumra sabiri 40 days olambula ŋŋanda kakati ab'eŋŋanda bano oluusi wabangawo omuntu nga si wa musaayi gwammwe waljari ljunubi mulirwana atali wa musaayi gwammwe njagala mumugizeki wasahibi biljambi ne mukwano mulirwanaawo akuli ku lusegere abo nno bangi oba okutegedde muyinza okutuula mu takisi oyo gw'otudde naye kya mu buganda wano oluyingira mu takisi okubuuza akuliraanye noono akoze eki so si kutugira bugizibe mutuula entebe n'ogitulamu kutuuzibe kyova obuuza muno muli mutasebo ntya maama gyetuli njebale nti ngenda tanda naye simanyiyo nti awo otuuse owulidde kati gwotuirako wa ntinze munange animbeera kibulala kibulala yewali omuganda wange nti eyi yemaamu waffe olwo bufunye eki naye eri omuntu gwotula naye mu takisi okuva mu kampala bwe yeebaka anaakugwira onaga lwaki ongwira tewamubuuziza ate ogwira mugwire esaazi
munno bwomu era kyabanga kyamumpisa edda bwewagulanga ekyo kyenkola yammwe naawe siwali naawe wennyini omuntu otudde olidde bw'oba toyina sente zinaagula kasooli omusooli ogwo gwoguze menyerako ono menyereko noono bw'oba tokisobodde wa ku mwana we mukongolereko oba omwana we buli lwowo omwana oba wadde muzadde era n'omwana agava kuwa weebaze jjajja akuwadde owulira embeera eyo nga yanjawulo nnyo okusinga ono abatuddemu nga ava mu Arua mwenna mujja mityana n'agula omusooli gwe n'akumala n'akuyisako ekikongoliro kyokka buno bonna obufumuuse kasooli abutadde ku ngoye zammwe kakati badde Allah akuleetedde ekigezo abamu emmeme zisiikuuka nga bawulidde amafuta g'emmotoka togenza tukuba ebisesemye tewatubuuziza kati oli mu kutukuba bisesemye wadde weerowooza nti oli wake ensenene ze zifumutuka emitwe gy'ensenene naye singa batugambyeko nti banne buli mutyaje tuli nti banne kantuleko dirisa siri bulungi bw'obuuza banno n'obabaako ky'obasaba olugendo luba lugendo wega nti muzeeyi muwe eddirisa lwaki kubanga wayingidde ng'omuntu olidde ebinaagwawo mu lugendo be bakusookako bagenda okulaba olina ekirwadde kyo otandise okukikyanza kikukuba ku ntebe atagala bw'oba wababuuzizza kibanguyira mangu omugano mumuleka akakkane kijja kuwukira ki wabatadde edda mu mmundu y'obuntu Allah kyagaye nti waswahibi biljambi olina munna akuli ku lusegere mutwale ng'omuntu ajja kukutaasa tomweragirako bweragizi tubeera ne tutambula mu ŋŋendo ne tufunyamu emikwano omusajja oyo nnyinga mujjula twatambulako naye nga tugenda egindi mwenaate omusajja muntu mulamu bwe twatuuka egindi embizinya nangulira enkoko wabaakigwa tasobola okukwata kasente kuliisa ku banno omuntu mugambe nti batunda muwogo nti omwokye nti onolya ku muwogo nti nja kulya bakuwe yanange kangula esooda nemukayana tugenda nja kugulya oluganda olwo sahibu biljambi abo balimu abantu b'engulu nakugambye bakyalimu embeera y'obuntu wane waffe we watali buntu wane waffe buli muntu bamwita naasi wa mukange awulira bo bakyali mu mbeera ezaki ez'obuntu bulamu tebunabaggwamu omuntu akyagenda ewa munne n'amusaba ku mazzi g'okunywa n'agamuwa mu mwoyo omulungi olidde naye wano nakanakak'omwenge kano etwalabanga edda abantu nga banywa abantu b'engulu abo balaba bagula ensuwa y'amalwa ne basimbamu oluki ne baleeta emmere bonna ne baliira ku ki ku lujjuliro ebyo byaliwo nga naffe bakadde baffe bakyalira ku lujjuliro naye kati olwaleero ebbula ly'emmere enkulaakulana kasi olujjuliro lwavaawo abantu bonna buli omu n'alya bibye n'embeera ne zifuuka buli omu bibye kati waswahibi biljambi ono mukwano gwakuli obuuyi buno mulabewo osalwaki okusanga omuntu ng'alima oba ali mu kkubo n'omuganda nkulamusiza maama ddaba bw'otuyiseeko ng'ogenda weeragaalaga weeratalaata bw'ogenda okuziika omufu atali gwe wajjiridde twekimanyi nti ojja kutuuka mu maaso otandika okwagala okubuuza bannaye kwe tubuuza ku bantu wano sibeera nnuma nze abuuza omufu nti tulina abafu basatu mwagala kinti ono omusiraamu omusiraamu ali wali oba okutegedde weepankapanga laba bodaboda bwegenda otuyitako otukuba ebisooto laba omusumaali bwe gugivumitira wali osa lwaki ogamba nti bannange salaamu aleikum alamisiza kijja kwanguyira abantu bano okukusanga bakusindikeko ate bakulagire ne basibira ki nawali amafuta
ate bw'obanga otambudde obanga n'empisa ne bw'obanga mu butonde bwo tozina weewole kuba gy'olaga weetaaga esaali kuyisa bulungi nga mukazi wo mpolayo ku mpisa zina zaali zagwako mpolayo awo empisa nga 4 tambule nazo oteekwa okuba n'empisa obwana obuto tobunyooma kayinza okujja mu kizibu bukise bulungi kati bintu byonna ebyali eby'obuntu bulamu tubisoma mu ddiini naye nga byali bimanyiddwa nga eddiini nga n'eddiini tezinnajja Allah agambye wabni sabiri omutambuze omuyise bulungi mmwe temunnatambula naye bwe munaatambula mujja kulaba nti omutambuze yeeta omutambuze aba muzibe tamanyi gyali newankubadde waalaga wali ate amala kubuuliza wamu omutambuze obudde bwonna sente zimuggwako ng'ate yennaggagga weewaabwe muyise bulungi omutambuze ono agire ki agende gy'alaga owe muzeeyi nga ndabanga alina gy'abuuza gy'olaga ni mwana wange nyina gyendaga waliwo wennuunya woofiisi gundi erirudda wa abantu babeera mu woofiisi ng'oyagala kunoonya woofiisi mwolaga naye olwokuba ali mu kkooti n'empale tayagala n'amubuuza alinga gwe baazaalira omwo nga yeerabidde nti kifo yasaba kisawe obudde bwonna kituulamu abalala bw'oba oli mu woofiisi ono mulirwanaawo gw'otudde naye balirwanaabo b'okolagana nabo bayise bulungi obeetaaga bakwetaaga zino engatto yambadde ennyambale n'entebe otuddemu ntuule n'essaati obudde bwonna oziggyako gw'osigale gwe gwe bagamba tebagamba ngoye zo tebagamba ntebe yo tebagamba woofiisi mwotudde bagamba gwe weeyise bulungi bw'oba oli mu ngoye kuba abo onoba toli mu ngoye era kijja kukukolera ibini sabiri leka kugamba muzungazunga nnyo ate kati gwe musozi olaga wa oli baasituka neyejjamu ensonyi n'abagamba bannange mbadde ŋŋenda gindi naye banziriye mbadde nsaba mumwe mubeeremu omuntu annyambe ŋŋende ewaffwe ate kati omulembe gwagonze okuba bukubika simu naafi nti nteerako emitwalo 2 nguddeko ekizibu ate kati naafi kumufuukira lumbu olutuuka ng'omuwa sente ze naye omusajja yakujje mu kizibu alina omugamba ndi nkusanga waati ate kati tojja kundaba ndi nkusanga wa n'ofuuka ekizibu n'abalala ne bagamba nange sisaddeyo kuyamba abantu ku masimu singa twalina empisa nga tweyisa bulungi ensi yali tunyumidde omuntu bw'abanga omutambuze mumuyisanga bulungi aba ayina ebikubanga safari qit'atu min al-azab esafaari eyo gyemulaba kibonerezo wama malakati aimaanukum abantu abafugibwa mu mikono gyammwe mubayise bulungi temubalinaako luganda si banneyiba si baki naye mubayise bulungi olina boofuga abakozi omukozi ewaka mutwale ng'omuntu olwaleero omukozi enkyaba mukamaawo olina hawusigaalo bangi betulabye ababadde ba hawusigaalo bebukeera enkya nga ate be bali mu maka ate gwofuuse hawusigaalo kyali kibaddewo wamu ezimbabwe maama waliwo kirabyeko tokiyaŋŋonga ento obudde bwonna oyinza ojjambala keki eddiba togittanga nto togitta ono omukazi ono ate nze neewuunya oba abakazi bakibala batya nze mbakuba mukazi saalikkiriza hawusigaalo mu maka gange erinnya lyebbi naye omuntu ayinza okuba omulungi okusinga nze mukamaawe tukiraba naye tetuyinza baga nti hawusigaalo gwoleese takumanyi oli mu 60 ali mu 75